Kudamu okwaniriza gwe omulabi wa Baba TV okola kya mwendo nnyo okuba nti gwe kasitookera bwoti akalimi kabeera mu Baba TV nkimanyi TV muba muzirwanira naye gwe okola kya mwendo nnyo okuba nti buli wokwata remote yo otuninga butuninze ku Baba TV kuganga muka oyagala otandike naffe ate paka gye tunakimalira eri ku mawulire gaffe n'ebirala byonna ebinaba bijja mu maaso amanya nze Sandra Lian era njagala mbatandikirewo nga bulijjo era nga sinaba kubalwisaayo njagala ntandikire ku mwana mulenze Sizamani atamumanyi bulungi gwe njogerako yakuyimbira ring ring anyoyo Angela owewa nasana omutegero omusajja oyo yayimba akayimba akumanyike kasinga nnyo okumutunda naye munnanga tamawulire agakavaayo agessanyu ennyo munnanga ya welcoming a bouncing baby girl amawulire gabadde gasanyu kati right now wetwogerera awezezza abaana babiri era nga Ava gwabadde ayina essaawa eno yavuddeyo na postinga ku page nga agamba nti kyasanyu nnyo okubanga Ava afunye baby sister munnange mwana mulenzi Sizamani twagala okuyozaayoza webale kuzaala sukali webale kuyingizaawo zadde pya munnange ebintu tebiba byangu ate nga tuzizaakyo ebbali ne tulooka tuleeta ne mwana muwala Cinderella Sanyu the king herself munnange naye she's expecting yagenze ku pages ze nabeera nga atuwezaayozako n'obufaananyi kwegamba tumulisaako bumulisa era nga bw'otunuulira ebifaananyi bulungi olabira ddala nga she's expecting mwekitegeera ekintu ekyo so naye tugenda kubanga tumusabira olugendo lwa maama munnange wotandikira ku mwezi gumu 2 3 4 olugendo olwo si lwangu paka bwonookigusa ate ku mwezi ogw'omwenda so munnange Cinderella Sanyu mukimanye bumanye essaawa zonna naye akola ki asuubira ezzadde naye atawo wengambira nti Juliana Kanyomoozi buli lukya tukwongerako respect oli mukyala nnyo okubanga munnange osobola okugumira ekyama ekyo n'osirika n'otukuba kubi surprise nti nzadde naye mwana muwala Cinderella Sanyu ye munnange agezaako okuba nti atu-updatinga buli mbeera yonna step buli emu gyatuukako so munnange she's expecting ate ng'era omwami omumanyi bulungi Prince Joel Atiku era ng'omuzannyi wa firimu mumanyi bulungi so munnange ekintu kino bakitadde ku level endala ennyo so Cindy is expecting nga tetuziza ekya Cinderella Sanyu ebbali n'enkuleetera Father Musaala munnange abamu ku ffe kwe twakulira nga tuwulira obuyimba bwe omusajja muyimbi nnyo oyo Father so ebiseera ebyo agenda n'abulamu n'akomawo so olw'ebifaananyi ebibadde bitambula wano nawali ku social media nga kigambibwa omwami ono aleka okuba ndooza yafunye accident ennyindo eno yabadde eri covered nga gitaddeko bandage wabula tefaanana bulungi era nga kuliko blood ebintu ebifaanaganawo ebintu wabula yavuddeyo na clearinga air n'agamba nti bannange njagala okubabuuzaako ba Christians mwenna gye muli naye njagala okubategeeza nti ebigambo byonna ebijja bitambula nti ate nina obuzibu ate nafunye accident ebyo si bituufu just nabadde ne nose bleed so saagala mutye njagala munsabire nammwe gye ndi eno mbasabira kansooke nkuwe video eno ya Father Musaala ng'atutegeeza embeera gy'alimu. Hello everyone, gracious and warm greetings to you from Uganda. My name is Father Anthony Adidechi Musaala and I want to thank you for all your kind messages and prayers. I had a bit of a nosebleed on Wednesday, but now I'm all right. And I wasn't beaten, I didn't have an accident as some people think. Thank you very much and may God bless you, and I'm praying for you too. Bye. Alright, ndoza muwudde bulungi Father Musaala abagambye temweraliikirira ali okay naawe era bw'omwetegereza obulungi mu kavidiyo ako ennyindo baagisumuludde kati eri okay ate nga tuzize ekya Father Musaala ebbali n'enkuleetera mwana mulenzi Kapere bingi ebigenda mu maaso mu bulamu bwe essaawa eno yavuddeyo ne bamubuuza ekyokuba nti covid eno amuyisizza ati amujjukire he's a comedian Lufootose yavuddeyo n'agamba nti bannange covid eno atuyisizza si bulungi mujjukire tuli ba comedian kati essaawa eno oli abatuyitanga ku mikolo tebakyatuyita tekyali kanyego konna nti oba bannaye jangu presentinge wano ofuneyo kano kwegamba embeera etutwalaganya n'agamba naye gwe wenna ali eyo bw'oba owulira nga bino byonna byayogedde bikukwatako ng'omuntu nti yeetaaga buyambi osobola okumutuukirira n'omunoonya ggwe ate agenda okumuwa obuyambi n'omunoonya n'obako ky'omuwa mu mbeera eno kansooke nkuzannyire Kapere engeri gye yannyonnyoddemu covid-19 gy'amuyisizzaamu nga ye Lufootose comedian. Bera ya COVID
nga ffe bacomedians n'abayimbi tuyigiriza ebintu bingi kubanga olina okuba nga olinawo akantu keweekolera ng'omanyi kajja kukuleetera ssente naye n'embeera yatuuka okugjawo nga tewaliwo ketwekoledde ati ng'essaawa zino ate mikwano gyaffe gyennyini gye twandibadde tubeererawo ate bo bennyini bye batubeererawo nga ffe bacomedians so etuyigiriza ebintu bingi nnyo ate sikyakola nze sikyagenda mu comedy emikolo gy'embaga abaali batuyita nti tugende tukole mu mikolo egyo egy'embaga kwanjula tebakyatuyita ebivulu tebakyatuyita kugamba tuli awo tulinga kugamba abali kwalimanda nti tuli kwalimanda nti mukulu bayogera abaako byatusumululako so nze mbagamba nti bannayuganda mwenna oba oliriddawa oba oli mu nsi z'ebweru oba oli mu nsi zaawa naye ekyoba omanya twekuume tunaabe engalo twambale masiki so si kusaasanya bulwadde obulwadde gyebuli tusigalire tugondere ebiragiro by'omusajja kubanga osanga omusajja bwe tunagondera ebiragiro bye omusajja ajja kolaki ajja kutukulawo bw'oba oli eyo nga gwe ekigambo kyenjogedde kikukudde ku mutima oli waddembe okukunyoomya oli waddembe okunteekamu oli waddembe okunsapootinga oli waddembe okunyongerayo kubanga nange ndi munnayuganda nti mu kifaananyi kya Mukama nga gwe kyolimu nange kyendimu. N'olw'ensonga eyo Kapere yasazeewo aveeyo yeesimbe wakiikirira aba Makindye West n'agamba nti bannaye mundeke nange ŋŋende ndye ndowooza baamugamba buli omu agenda mu Parliament aba agenda kubaako kaalya so okutereeza embeera eno yabagambye nti njagala genda bakiikirira mbeere nga ŋŋonjoola ebizibu byammwe musooka munyumirwe interview eno nga tunnyonnyola engeri gy'agenda okikolamu okuba nti yeesimbawo e Makindye West. Bannayuganda nze Mr. Kapere Bufootose the #1 comedian mu Uganda. Sina sente, nchoba nina sente, nchoba ndi awo ndi mugagga, nchoba ki. So ndi mugagga, ndi mulamu, nkyassa nkyayogera. So, okubanga post ezo zemulaba ku Facebook, ku social media, engeri gye zitambulamu mikwano lyasoboka nti Kapere oli muganda waffe oli mukwano gwaffe oli munnayuganda munnaffe ffe Africa tusalewo tukukolera ekintu osanga bw'onooba oyiseemu n'otuula mu ntebe y'aba MP Makindye West osanga naawe ojja tukola ki ojja tujjukira otulowoozeeko kennyini bakama bange mwe kennyini mwe muntuma ngende mbakiikirire so nange mundeke nange ngende mu Parliament nange nsobole okuyamba ebizibu byammwe bisobole okuggwaawo osanga kubanga abantu bangi nnyo bajja babasuubiza kino na kino wabula nze ndi wanjawulo mu bantu bonna mu Uganda. Okukkiriza okwesimbawo njirina olina yaki? nze nina eya senior 6 naye gye nasomera ekitwampa essomero lyajja naye ebipapula ebyo andibanga byajjira era ekyobola banjagala anti oba obijjayo minisita Muyingo anti njagala kulumba minisita Muyingo babinkole babimpe bo nga bo be bakulira ebintu ebyo by'amasomero. Essomero eryo lyalabikako mawulire nti liyidde. Essomero eryo lyalabikako mawulire nti liyidde. Baaliaga lyajja era ensi ekimanyi essomero eryo ebbanga eryo lyonna obadde tojjangayo gundizo certificate. Kati munnange nze nali mbitereseeyo kubanga nga womanyi ewaka wabeerawo obuzibuzibu nze nali mbitereseeyo bibeereyo bazadde bange babiterekayo kati nze nga nali njagala genda bijjayo ate
kiraba omuliro ne gukola ki ne gukwata essomero ne lijja ebipapula byange byenesimbawo ebya senior 6 n'ebya senior n'ebya P6 ebya P7 mbibakole kiba binkwase byonna amanye nti olupapula lwa senior 6 olupapula lwa senior lwa P7 wava mu P7 ogenda mu P6 senior 6 kugambye ndi serious amwe Mr. Kapere Rufotose amwe comedian from Uganda buli nsi zonna buli muntu aba yeesimbyewo aba yeetaaga obuyambi kaabe mukulembeze waffe wa Uganda nabo baasookamu ekyo ekintu bayamba nange neetaaga obuyambi nfulumye post ezimu mwaziraba ku Facebook osegeera neetaaga sente za campaign kugamba ez'amafuta okwenatambuliranga okuyamba abantu bagulira emmere okola kugamba ebintu gy'otuuka nga mubutuufu bakusaba nti munange tuli bubi naye nga mazima tolina ngeri gy'oyinza kukwata mu nsawo gaye nti kambawe osegeera so kati nange neetaaga obuyambi gububa oli eyo ng'ekintu kyenkola kikusanyusa oziwadde mboga nti Kapere kankuwe osanga naawe onootuuka ku ntebe ojja tulowoozaako ebintu bya Kapere birabika okubanga biwanvu ate credentials ate zajjira mu kusomero gye yali kwegamba ebintu bye bambi bye birabika biwanvu ddala naye abagambye mumulabiranga ddala temufaayo ku bintu byonna ebigenda mu maaso wadde ebipapula bye byajja ye yasazeewo agenda wa minisita Muyingo abeerenga amuddiza ebipapula bino asobole okubanga yesimbawo ate nga tuziza ekya Kapere ebbali ngenda kuletera mwana mulenzi Henry Mwanje bingi ebadde bigowinga ono okuva olunaku olweggulo waliwo omukyala amanyikiddwa nga Goreti yavuddeyo n'ataka video muganda wange ng'ebigambo ebiri muli eri bw'oba oli mwana muto saagala osembere so munnange akavidiyo kano akabadde katambula wano wali omusajja ono Henry Mwanje bwe twadde twetegereza video eno yeerabisenga he's so genuine ekintu kye yabaddeko yabadde akitegeeza era nga ali ddala mukwano naye byatuukawo byonna Henry Mwanje agenda kubanga atunnyonnyola ddala ekizibu kyava kuki wakati we n'omukyalo ono kubanga ye mu kunnyonnyola kwagamba nti teyamanya kwega mukyala kigwadiringa naye olw'ensonga nti baali bamulabira bulabizi era nga bwe tugoberera omukyalo ono Goreti bu video bungi bwazaakola ndowooza ayagala bukakafu ayagala evidence era kati bw'obanga oli eyo nti akwagaddeko manya buli ka video ke mwakola agenda kajjayo nga evidence so munnange ngenda sooka nkuzanyire video eno ya Henry Mwanje ne mwana muwala ono Goreti gye basoose okuta nga beemoola bwe badde eno bwe badde eri ate oluvannyuma tujja kuwuliriza ebya Henry Mwanje biki byatunnyonnyodde ku nsonga ezo ezabadde mu ka video Madam, Benyaimia. Kwa konga take off connecting. Kawala kumukala tanga ka connecting ni kaboi. Kabudigida kabusenya. Kabudigida ko daga ndo wesimi. Wesima kana ne bweronda yo mu manzi. Stoko je okwe. Njojo. ndowooza mulabyeddeko ka video akabadde katambula ejjo so munnange Henry Mwanje bwe twagezezaako kumubuuza ku nsonga ezo yatuzeemu n'atugamba nti ekyewuunyisa n'essimu gye yali akwasa yali ya mukyala oyo Goreti naye kyamujja enviiri ku mutwe ng'ate awulira nti ate omukyala yali wanneekolera gyange kwegamba tayinayo n'omwana eri ebbali gwe yamukweka agenda okwewuunya nti yasanga busanzi message mu WhatsApp nga omukyala ono ategeeza taata w'omwana nti munnanga amata gaaweddeyo nze ogenda kunkolera otya okubeera ng'okola ki nga mpa omwana ekyokulya sosooka wetegereze interview ya mwana mulenzi Henry Mwanje ng'atunnyonnyola ddala vidiyo eno yaliikinze etya ye kyali kitya nenze nali simanyi nti akola ogwo omulimu nze nali njagala mukyala gwe bannyanjulira omuntu mulamu kuba okitegeera so I was in love not until bwe namaze okuwulira bu audio obwo ng'abutadde kuba nze bwe nakizuula nti akola ebyo ebintu namubuuza neyeegaana nnyo owulira bulungi naŋŋamba nze siri malaaya naŋŋamba nze siri malaaya yabyegaana nnyo era olunaku lwe nazuula nti ali malaaya nti ali akologa omulimu
nazuula nti alina n'omwana omukulu namuga negoleti olanga omukwese n'omwana kuba omwana yalina ebbanga lya myezi nga oba 10 oba mwaka odio gye nazuula nagizuula ng'aligamba taata w'omwana nga mugamba nti munnange amata gaweddewo kolaki sente z'amata zaweddewo weereza nga sibimanyi nembeera so disappointed byonna n'abyegaana oyo gwolaba oba okitegeera lwakuba nti wakati mu kubyegaana nze nagenda okudda ewaka ng'akoze eki gadduseere omusango nagwesalidde edda nakola ensobi okumwagala nga simutegedde oba okitegeera naye nze munnange nali njagala omukyala ondowooza naye ayagala kuvaayo abenga bad black abeere malaya amanyikiddwa ndowooza yeegomba bad black omukyala oyo ate n'omuvubuka alabika ayagala ndowooza kubeera superstar ng'ayagala abantu bamumanyi kati n'akozesa goret y'omuntu gwendiringa naye kati takyalinako abuntu takyalinamu omutima gw'abuntu era akyasobola okukola buli kimu okulaba nga nswaza okulaba nga ayiwa erinnya lyange naye simanyi busungu gyabujja kuba temunange yali anteekamu akasente n'agenda n'akasente ke nga bw'ayogera oba okitegeera ye yali ambeezaawo kati n'agenda yandigenze abeezeewo n'oyo muvubuka oyo gwali naye gwe nawulidde mu radio babeere eyo mirembe gyabwe nze bandeke ambonereze ekimala Justin nti awo infact nali nkupe na simu ye twali awo Justin nga tunyumyamu nga munabeera awo n'omwagalwawo n'ogamba nti nga munyumirwa ne mugaka kodinka vidiyo kaffe kano nsobola okukalabako ng'oli eyo ng'olina by'okola eyo oba okitegeera just bwekityo kati naye ye n'asalawo ebintu by'omuntu ebyababiri n'abireeta mu lwatu era ddala simanyi kyamutuuseeko naye yasusseewo. Omusajja yavaayo n'ayimba nti maama w'abaana bo bwe mubanga mwawukanye omuwanga ekitiibwa kwegamba ebyamaka tolina bikola ki bijajame nate batandikidde ku ye kati simanyi ate ffe bayimbira tugenda kikola tutya naye nga byebyo munange bivudde wa Henry Mwanje ekyo kyasobodde okuba nga tunnyonnyola ekyabadde mu vidiyo eyo ne mukyala we Goreti atakyali anyways ngenda kulabika nga ate sisuukawo njagala okukwebaza okuba nti otambudde nange okuva gye natandikidde okutuusa kakano nsigadde nze Sandra